Hakida Live, eddoboozi ly'eggomba. Amanya gange nze Kasajja Charles nga ndi mutuuze ow'Ekisaaka omuluka gw'Ekanziira mu ggombolola y'Empenja mu ssaza ly'e Gomba district. Ssebo ensonga ennyimiriza wano okubaako kye njogera ndi ku kigambo ky'ettaka lya Buganda kubanga nze ndi musajja Munyarwanda owa Uganda. Kitange yajja mu Uganda ng'ava e Rwanda mu 1926 n'atuukira mu Ankole, ekyalo kye sitegeera bulungi. Bwe yava mu Ankole n'ajja mu Buganda mu 1935 ku kyalo Nalugamba mu Busujju. Kitange bwe yanyumiza n'awasa Ssekabaka Chwa omusolo mu 1937 ng'amuwa omusolo nga musajja Munyarwanda. N'avaawo n'agendako mu Kyagalanyi. Bwe yava mu Kyagalanyi n'adda e Mpogo nga musajja. Bwe yavaawo n'ajja wano we nazaalibwa mu 1940 n'enzaalibwa 1946 n'emyaka 45. Siwagira muntu azanyisa ttaka lya Buganda. Yogedde ensonga muzeeyi. Sikiwagira kubanga abasajja Abaganda baatwaniriza ne bajjajjaffe bakitaffe ne batuwa ettaka ne batuwa ebibanja. Muzaalidde abaana, muziisa abantu bamwe bonna, kwe tugaggawalidde, kwe tusomedde. Kati n'abamu abaana baffe bazzukulu baffe ba MPs. Nange ayogera ndi mwami wa Kabaka. Ssaabasajja Kabaka yasiima n'ampa omuluka. Ndi munnamawulire w'omuluka gwa Ssaabasajja Kabaka. Ate ng'oli muwagizi wa NRM lukulwe. Ndi musajja eyawagira NRM, akyawagira. Naye ekigambo eky'okuzanyisa ettaka lya Buganda nja kufiira mu ddwaniro yadde ndi musajja mukadde. Tusaba gavumenti ekigambo ekyo bateeseganye, naye ekyokunyaga Buganda sikiwagira.